Bw'oyogera ku baka Parliament abaludde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, Latif Ssebaggala, omubaka wa Kawempe North, tuyinza kumubuusa maaso. Oluvannyuma lw'ebisanja bina nga aweereza abantu b'e Kawempe North, Ssebaggala kati atunudde ekifo kya Loodi Meeya wa Kampala. Naye ate mu bannakawempe North bennyini nga tugasseeko n'amagombolola amalala, bajja ne bansaba ne baŋŋamba nti omaze okukola obuweereza bwo, oweereza bulungi nnyo mu bisanja bino ebina, tukusaba ogaziyo obuweereza ofuuke Loodi Meeya wa Kampala tukulonde. Ono agamba nti aludde nga yetegereza enzirukanya y'ekibuga Kampala nga waliwo ebisobye byagala okutereeza. Nga tuli wansi w'omulamu ogugamba nti my city, my identity, tuzze kukola. Nolwekyo mu nteekateeka efaana bw'eti tugenda okwongera ettaffaali erya 99 ku bannaffe ababadde bukulembeze we bakomye. Naffe tugenda okutandikira. Honorable gwe ne Eias Lukwago, Loodi Meeya kati mumanyiddwa ennyo nga banywanyi. Kye kyakwaliza okuvaayo okumwesimbako? Tetulina ffe kye tuyita solo candidate ku buli kifo. Tetulinaako wogamba nti kino ekifo kya gundi. Nga bannaffe bwe bakola, nga bwe bakakola kati ababadde no ya Safari Lodge. Ssebaggala agamba nti wabaddewo obunafu mu nkolagana wakati w'abakulembeze mu Kampala ne gavumenti ya wakati, kyagamba nti agenda kukyusa singa afuuka Loodi Meeya wa Kampala. Toyinza kutambuza kibuga nga central government yakuwa ssente n'obeera nga nja kubeera nga nsobola okwawula biki ebyobufuzi ku byenkulaakulana. Awo tusobole okubeera nga tutambuza ekibuga. Abatunzi b'obufuzi balowooza nti okujja ku Loodi Meeya kiraga nti oba kabonero akalaga nti opposition yeetemyemu nnyo era nga kiyinza okwongera okubanafuya. Sikirabamu buzibu n'omulundi n'ogumu kujja abawerako abaludde oluvuganya, era nkasa bulungi tujja kuba kwetutuula tuganye nti yes mwena muvuddeyo, naye bwetuteeka ku minzaani anaakira banne. Nkakasa bulungi nnyo tunaagenda okuva mu lukiiko olwo nga bagenda Latif Ssebaggala Sseŋŋendo yakira banne ba opposition nga tugenda mu maaso. Ivan Chimukigozi, NTV Kusimo.